Wow, keka katono ketusobodde okulagako olunaku olwaleero wa Uganda gyevudde nawa wetuuse olunaku olwaleero. Wetugenda kate ku ttaka ettukuvu e Canaanland mu kusaba okubaddeyo olunaku olwaleero Omusumba Lucius Bujingo yeebazizza abantu okubeera nga bagala Salt Media kussa n'abo bonna bawaddeyo okusobola okuwanirira enjiri ku satellite n'obukadde bwa Uganda 262. Mu ngeri y'emu Omusumba alangiridde okusabira abazadde n'abaana nga kuno kwa kulungula ennaku 4 nnambirira kussa ne camp etegekeddwa Church Girl Foundation ng'eno egenda kutandika ennaku z'omwezi 25 eno ne bagenda kubabangula abaana ab'obuwala n'okubateekateeka. Omusumba Lucius Bujingo ow'ekkanisa ya House of Prime Ministers International yeebazizza abawaddeyo okuwanirira enjiri ku satellite ng'eyita mikutu gya Salt Media nga mu nnaku 2 basonze obukadde 262 mu emitwalo 27 mu 8 mu za ddoola gy'emitwalo 68 mu 123. Mu nnaku 20 twekuŋŋaanyizaamu miliyoni 262 kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba okiwulidde ekyo. Twekuŋŋaanyizaamu miliyoni 262 n'emitwalo 27 abaali beetaaga emitwalo 10 egya ddoola bw'obalira ku 38 bw'obalira ku 385 zivaamu ddoola emitwalo 68 ddoola emitwalo 68 mu 123. Bwe tuzaawula ku ddoola emitwalo 10 kitegeeza tukyetaaga ddoola emitwalo 3 mu 877. Nzikiririza ddala nti enkya nja kusasula era njagala kulangirira olw'okukkiriza nti Katonda nga bw'ali omulamu okusolooza kukoma nkya wano we tuli kukomye kati enkya n'akeera mu banka abitegedde balansi abali beetaaga miliyoni 385 kutwetaaga 122 miliyoni 385 tuwezezaako 262 ddoola ejali emitwalo 10 tulinawo ddoola mu kashi emitwalo 68. Nolwekyo Mukama baba alina kyayogera naawe era naawe osobola okukeera enkya mu banka naye enkya bwe zinaabolera essaawa 10 nja kuba maze okuteekayo sente z'abandi. Asinzidde mu kusaba okwa buli Sande ku ttaka ettukuvu Kanani eriri e Makerere Kikoni n'ategeeza nti Katonda akoze omulimu n'abasabira omukisa. Wanika emikono tusabira abantu omukisa abatuwadde essaala abatuwadde ssente abatwagala abatwagaliza. Katonda affe yeerage, Katonda affe yeegulumize, Katonda affe akole ebikulu, Katonda affe akole eby'amaanyi mu linnya lya Yesu. Omukisa ogukatiddwa ogusuukundiddwa ogwa Ibulayimu ogwa Isaaka era ogwa Yakobo abantu ba Katonda mugutwale. Mbasabira in advance abagamba ngenda kuwaayo enkya bwe zinaabolera nange essaawa 8 nja kuba ntutese ne mu banka, nja kuba nziweereza ku ssimu, nja kuba nzireese mu buntu. Katonda akuviireyo tetukisusa nkya naye omukisa gwo gubeere gwa lubeerera mu linnya lya Mukama Yesu. Mu kusaba kuno Omusumba Bujingo afulumizza enteekateeka z'okusomesa abaana empisa okutegekeddwa Church Girl Foundation ekulemberwa Susan Makula Nantaba Bujingo ezitandika ku Lwokuna nga 25 okutuuka ku Lwomukaaga ng'abaana bakusulayo ku Canaanland. So Olwokusatu tukwegayiridde towandiisa mwana abalokole mumanyi okwekaabya mbeegayiridde totukaabirira ku Lwokusatu totukaabirira ku Lwokuna tobaako nsonga yonna gy'owa. Nzikiriza nga lw'ensonga eziri genuine. Ensonga yo bw'ebanga eri genuine linda kampu endala lweribaawo. So tosuuka lwakubiri okwewandiisa. So olwokubiri olwo nze nabateereddeyo akabega ne mbagamba bawandiike ku Monday bawandiike ne ku Tuesday. Bo babadde baagala kukoma lwaleero kubanga baagala okuteekerateekera abaana abo buli mwana abeere nga ajja kulya ajja kunywa ajja kwebaka bwe buba bujjanjabi ajja kubufuna. Munnabuddu Bujingo asabye abazadde okussaamu obwangu nga baweereza abaana ne yeebaza ababeesigisizza abaana baabwe abasooka kati mu 10. Wetwogerera Church Girl Camp yakaligestalinga abaana ab'obuwala okuva ku myaka 8
okutuuka ku myaka 35 abasoba mu 100 ejja kutandika officially omwogezi agenda okugiggulawo mu butongole yakutandika ku ssaawa 10 ez'olweggulo lancawa yaffe ejja kuba yawedde dda. Tugenda kufuna omukisa entandikwa egenda kubeera live ku Salt TV batandika ssaawa 10 ku Lwokuna nga 25 Olwokutaano lugenda kusiba nga luli busy nnyo lwa workshops. Olw'omukaaga lwe bafundikira era n'okufundikira kujja kubeera live ku Salt TV. Bakulambikibwa abakugu mu kubuulirira abaana n'abakadde b'ekkanisa n'abawa ekyokulabirako ky'abaana mu Sunday School. Susan Makulaba yakwata mu Sunday School abazadde bangi abeenyumiriza balabira ddala kati ng'abaana balina progress. Only that Sunday School ntono naddala oluwummula bwe lutandika ebeera mu baana ng'era bw'olaba nti abantu abakulu tuli bangi. Abantu abakulu abasinga obungi atanazaala era yina gw'alabirira. So ne Sunday School nayo yepaaluuka nenne naye nnyina essuubi nti tujja kuzimba Pentagoni. Tujja kuzimba Pentagoni etaatujuzenga. Abaana babeereyo mu otolyamu zaabwe naffe tubeere mu yaffe ey'abakulu. Abaana babeere bwe batyo. Naye mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera abagumiikiriza mu environment yonna ne mugumirawo ate n'abaana bammwe ne mubanywerezaawo. Abakkiriza bonna bamwegaseeko okusabira olukuŋŋaana luno lubeere lwa bibala. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo olukuŋŋaana lwa Church Girl Foundation lwegenda okusooka okukola olulabisa omukisa. Ba vision bearer, ba vision supporters, abakkiriza abatuwa abaana olukuŋŋaana lugenda okuggwanga buli omu yeebaza erinnya lyo. Tewali n'omu ku ffe Mukama ayagala kugabana kitiibwa olw'ebikulu n'ebyamaanyi by'ogenda okukola mu Church Girl. Ekitiibwa n'ettendo Mukama byonna bitwale mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Mu kusaba kuno Omusumba Bugingo alangiridde ennaku nnyo okuva ku bbalaza eno okusabira abaana abagenda okudda mu masomero ewamu n'abazadde. Monday eno ne Tuesday ngenda kusabira abazadde n'abaana. Gwe omuzadde leeta ebintu bye bya bizinesi yo naye jangu n'abaana bo mbateekeko amafuta. Twetaaga obuwanguzi obutali bwa bulijjo this Monday and Tuesday. Abaana abo abanaddayo nga 3 bakandidate bonna mbaleete. Bwe mba nsabira abantu Mukama yaŋŋamba nti Bugingo oyingira ekibuga osabe n'abantu bonna abalokole n'abatali balokole. Bikusakiddwa olwa Gabriel Crosso TV Omunnyo.